Empaka zino eziyindira ku Lido Beach Ntebe final y'abasajja yabadde wakati wa MUBS ne Muteesa I Royal University ng'ebitundu ebisatu eby'eddakiika 12 buli kitundu byaweddeko nga ttiimu zisibaganye ku goolo 6-6. Oluvannyuma bayongeddemu eddakiika 3 MUBS n'eteberamu goolo 2 n'ewangula ku goolo 8-6 ekyaleese aba Muteesa I Royal University nga beemulugunya ku D3. Mu gw'okulwanira ekifo ekyokusatu Nkumba Select yakubye YMCA ku goolo 5-4. Ate mu mutendera gw'abakazi Muteesa I Royal University atuusa ttiimu 2 ku final eya NB ng'eyabbi ewangudde ku goolo 3-2.